Adi TV yugikwaniriza kadde kano ngina kusaba subscribing Ssaabasajja Kabaka obulwadde bweyongedde so nga ate ne Nnabagereka abantu balagidde agobwe nsonga evudde ku ki bannange ekiri mu lubiri lwa Kabaka bwa Buganda kisa kineggula bane Uganda ngina kusaba subscribing naye ensonga eziwesaano zandivirako Kabaka bwa Buganda okusaanawo Obwakabaka bwa Buganda okusaanawo Obwakabaka bwa Buganda obuwangadde okumala ebbanga obuwangadde ebyasa n'ebyasa obuwangadde emyaka n'emyaka obuwangadde emyezi sijja kugamba myezi kuba emyezi giba mitono obuwangadde emyaka n'emyaka Obwakabaka bwa Buganda naye ensonga evudde ku bulwadde bwa Kabaka obulwadde bwa Kabaka bufuuse obulwadde bwa Kabaka obulwadde bukyagaanye beebuuza kiki ekiruma Ssaabasajja Kabaka beebuuza ki ekiruma Ssaabasajja Kabaka ekyo ekitawona Bannayuganda basinga bagamba naye Kabaka lwaki bamutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba kiki ekiruma Kabaka ekyalimu abalwadde Kabaka amanyikiddwa okwetoola ensi yonna bulwadde ki obumulimu obwalimu okujjanjabwa abantu abasinga batandise okussaako Nnabagereka ne bagamba Nnabagereka ono alabika ayagala Ssaabasajja Kabaka afe tebinnakakasibwa ne ku mitimbagano Bannayuganda batandise okusaasaanya amawulire nga balaga nti Nnabagereka agobweddwa mu Bwakabaka bwa Buganda abasinga bategeeza nti Nnabagereka bw'anaaba tannagobwa agobwe nga bukyali kuba bagambye bagenda kwekalakaasa Nnabagereka agobwe mu Bwakabaka bwa Buganda Bannayuganda basinga bwe bagamba nti Katikkiro Nnabagereka beetaaga bagobwe mbagirawo okuva mu Bwakabaka bwa Buganda kubanga Ssaabasajja Kabaka agenda kufa nga balaba bano bagamba nti Nnabagereka ne Katikkiro balina enkolagana gye bakolawo era nga bamanyi ki ekigenda maaso ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka era nga bagamba nti bamanyi ki ekiruma Ssaabasajja Kabaka Bannayuganda basinga bo nga bo bwe balumiriza bagamba nti Katikkiro ne Nnabagereka wa Buganda Sylvia Nagginda balina kye bamanyi ku bulwadde obuluma Kabaka Bannayuganda basinga batandise obbisalamu Nnabagereka mbujja wa Kabaka obutwa Bannayuganda basinga batandise obbisalaasala babitambuza ku mitimbagano ku mukutu ogwa UG News byebiri ebitrending essaawa zino nga bagamba nti Nnabagereka yawa Ssaabasajja Kabaka jjukira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bagamba nti alina kansa w'emimiro era nga kansa w'emimiro ono yasinga okumutawaanya naye nga g'amazima Ssaabasajja Kabaka embeera mbi yalabiseeko olunaku olw'eggulu kwali ku matikkira ge naye era ng'embeera mbi tannaba kutereera bulungi Ssaabasajja abasinga bagamba nti myaka akuze akuliridde ne maama engeri gya omuntu newankubadde obeera okuze niye oyinza okuba nga otunda bwotyo Ssaabasajja Kabaka yalinanga sikini erikiriya n'omwaka ogwa 2020 mwaka gwa 2019 sikini yali ekyarikiriya naye mwaka gwa 2021 ne mu 2020 mu COVID awo obulwadde bwe bwasinga okutabukira Ssaabasajja Kabaka mpaka nakaakati embeera si nnungi Ssaabasajja yeetaaga essala zammwe Ssaabasajja obulwadde bumuluma bumumalawo Obuganda butabuse bannange obulwadde buluma Kabaka bwandivirako Obwakabaka okusaanawo Obwakabaka bwa Buganda okusaanawo Obwakabaka obumazeewo ebbanga eggwanvu bwandisaanawo olw'akantu akatono bwe kati Bannayuganda basinga bagezaako okugeza ebintu bino babiteekamu Nnabagereka ne Katikkiro nti be bantu abakyasise okubeera ku Ssaabasajja Kabaka ku lusegere era nti balina kye bamanyi ku bulwadde obuluma Kabaka Bannayuganda basinga bagamba nti si bulwadde obuluma Kabaka wabula baamuwa butwa era ng'obutwa Nnabagereka ne Katikkiro balina kye bamanyi ku butwa Bannayuganda basinga ku mitimbagano bwe balumiriza ebiseera singa basaagala kwogera ku nsonga zino leero njagadde mbatuuseeko mbagambe Bannayuganda mubeere bulindaala kubanga empagi ezisinga eziwanidde Obwakabaka bwa Buganda zitandise okulabika nga zimementuka zitandise okunoguka mpolampola kuno kuliko Katikkiro ne Nnabagereka nyini y'omu ku mpagi eziwanidde Obwakabaka bwa Buganda kati we zinaakutuka ne zivaawo ne zibuvaamu mumusubira bunaasigalawo jjukira kati Ssaabasajja Kabaka mulwadde Katikkiro Bannayuganda tebagamba agobwe Katikkiro bw'anaagobwa musubi Obwakabaka bunaasigalawo Obwakabaka bunaasigalawo nga Katikkiro y'emu ku mpagi esibwaniridde essaawa zino Kabaka embeera si nnungi era ono bateekateeka kumutwala mu ggwanga lya Germany bagala mutwala mu ggwanga lya Germany bongere kumukolako medical check-up emala naye ng'embeera g'amazima si nnungi nnyo ku Ssaabasajja waffe embeera si nnungi
awo ekifaananyi ekyo yali akyanyiranyirirako lwakuba sitadde mu kifaananyi kiri essaawa zidenge gyafaananamu just nkosiza ekifaananyi ekyo nga bw'okirengera awo yali akyanyirira ng'akyali kiriya akyali malembe nnyo naye essaawa zino tali kiriya kabaka waffe tali bulungi naye nga Abannayuganda basinga bagamba nti Nabagereka agobwe niwamma gw'oteesa kiggwe omugoberezi wange weereza comment nga gundaga kikyoteesa Nabagereka kituufu agobe ne Katikkiro mumusuubira bwe banaagobwa kiki ekinaddako ku Bwakabaka bwaffe obwa Buganda mumusuubira bunaasigalawo nga bukyali kiriya mumusuubira bunaasigala nga butambuzibwa nga babadde butambuzibwa nga abantu bano bwe bali n'okwali Bannayuganda babateekako ebigambo nti bawa Kabaka obutwa si byangu naye nga ebintu bino byongera kutabuka buli ssaawa emyaka egiyise mu mwaka gwa 2021 Bannayuganda babadde tebateeka munnyo nga tebasonga munnyo Nabagereka ndungu naye kati balasibe muyisaamu amaaso okubanga bagamba nti yawasabasajja Kabaka obutwa ekiraga nti Obwakabaka buyinza okusaanawo gw'amazima era Katonda yalina okukwasaganyizako yekka ayambe Kabaka waffe atereere bw'ataateere Kabaka waffe Obwakabaka bwa Buganda bwongedde okulabika nga buseebengerera Genda kusaba subscribing ate ompere video eno like ate commenting comment section weri awo sigala nga following bagita Fad TV ensonga z'abadde Ssaabasajja Kabaka waffe embeera si nnungi nnyo Bannayuganda bagamba butwa bagamba ako katwa era nga yakamulunga Nabagereka na Katikkiro Bannayuganda basinga bwe balumiriza niwamma gw'osuubira Nabagereka waaba wa Katikkiro ne Katikkiro bwe baba bawa Kabaka obutwa gw'osuubira babafuniramu wa gobeera okyetegereza obulungi nakusaba subscribing ate ompere video eno like bagita Fad TV YouTube channel kwa updates zinavaayo buli kadde buli ssaawa nzikutuusako mu bujjuvu bwazo n'enzikwasa bukulira bambi nga nkoze okunoonyereza okwesigika bulungi mweraba